Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC Abiofuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanga, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Macha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital. Tujja beetonderamu okujja mu koleti naye ate munnaye sometimes ebyuma by'omuzungu bikeera ne bitwekyangirako naye nga fortunately we are here. Njagala okubalamusaako kansubire nti mulyoke weekend mwagiyiseemu bulungi nnyo. It is a brand new week, it is a Monday, ennaku z'omwezi 15 tuli mu mwezi gwa July omwaka tuli mu 2024. Kansubire nti ate munnaye ebintu bwe bibala ng'omwaka gwakatandika bwe bikutambulira bwe bibanga bitambula otherwise era munnaye toggwamu ssuubi kubanga tubalanga ne Katonda atubalira birala ate nga enteekateeka za Katonda ze zisinga okubeera ennungi. So bw'obanga olina byobala ebitatambula bulungi nnyo, maybe God has some better plans for you okusinga ezizo. Weesigame ku ekyo enzikiriza yaffe esinga nnyo kutuwa hope okubanga ate tutambuza obulamu. Nja kubanga mbaniriza nnyo program Mighty Drive ebeerawo everyday Monday to Friday essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Mba ntuddemu ku Monday ne Wednesday ate omukulu Edgar Matthew Karuhanga abeerawo Monday and Tuesday. Unfortunately today tetugenda kubanga ate sobola okubeera naye, tujja kubanga tumufuna oggulo ku the hotline abalaba show ey'olweggulo. So nno nja kubanga mbakubiriza nnyo kubanga ate mutunoonyako ku Facebook The Alternative Uganda oba TikTok TV ezo pages 2 ojja kubanga ate mukwano tufuna bulungi nnyo following likinga munaye ate teweerabira okunyiga notification button n'okugambako abalala okubanga ate bagoberera shows zaffe zino kubanga shows zitera okubanga ate zirina ekyamakulu zireeta eri eggwanga. Njaga okubategeeza nti ate mutunoonyeeko ku website yaffe eri www.alternativeuganda.org ojja kubanga ate munaye naye ofunayo amawulire gonooba tosobodde kubanga ate ofuna awantu awalala wonna. Sobola okutusanga ku YouTube ku The Alternative Uganda, osobola okusubscribinga ate n'obeera nga ate munaye otufuna bulungi nnyo. Njaga okubakulisaayo abalabye olunaku lw'eggulo Political Dice mwebale kubanga ate every Sunday tubeerawo kuva ku ssaawa 2 paka 3 ez'ekiro. Ate tubayisayisa mu stories ezabaddewo eza politics ez'ebyobufuzi ezitali zina ate munaye ate Chameleone yawasiza ate omuyimbi gundi yakoze bwebiti munaye tubeera mu politics tuli purely political mu Political Dice eyo. So nja kubakubiriza nnyo banaye naddala mwe bana byabufuzi osuubira kuyingira byabufuzi obikunyumirwa nnyo okugoberera goberera nnyo Political Dice osobola okubanga ate you engage in discussions nga oyina information etali ya palapase ebeerako n'obujulizi. So munange yeyo Political Dice ngenda kubanga ate tambula muko mitwe eja mu mawulire agakoze emitwe olunaku lw'eggulo nga ate omukulu General Bijirwa Moses bwaneeyungako anytime from now ajja kubanga ate aneegasseeko. Olunaku lwaleero tusuubira ab'ekibiina kya NUP oba ekya National Unity Platform okubanga ate boolekera bundi bujjo bazzeemu mobilization drives zaabwe era ng'olunaku lwaleero basuubira okubeera ebundi bujjo mu ku Boma Grounds yadde nga omukulu ow'ekibiina ekyo omukulu His Excellency Bobi Wine oba Kyagulanyi Robert Ssentamu yabaddeyo n'ategeezaako ng'agamba mbuno omukulu RDC weeyo omukulu Andrew erinnya mbuzeeko muno yamukubidde n'amutegeeza n'amugamba nti no we have orders from above okubanga kubanga musobola okubanga ate mukungaanira mu kifo kino ate nga yagamba nti other political parties have been there nga babateekawo enkungaana zaabwe nga zibeerawo nga zibeera successful nga tebagambwako naye agamba nti yadde nga batandise okufuna threats okuva ewa RDC from that particular region tekijja kubaganda kubanga ate bakaringa out their mobilization drive yadde nga munnaye bano poliisi yabawa obukwakulizo bw'okutambulirako okulaba nti ate tebeeyongera kubanga ate bafiirwa abantu era bano tujja kubanga ate tubalabako wali eri ebundi bujjo nga boogerako n'abawagizi baabwe nga baba mobilizinga oba byonna kye banaaba basobodde okubanga ate boogerako bano no bajja tandika ne talk show radio talk show banaavaayo asobola okubanga ate omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako eri abantu ako ground we banaaba babakkiriza inshallah tubikwasizza omukama Katonda. Omugenyi wange aneegaseeko wa every Monday omukulu General Bijirwa Moses genda kubanga ate atulamusaako katono nnyo topic eyo ejja kudda after nga atulamusizzaako ng'atubuulidde n'ebifa busoga etambula etya n'ekibiina kye oba ekisinde kye kyatambuza oba kyalidinga. Ndi wasanyu nnyo okubanga ate ntuddeko naawe omukama wange
mu studios pose kati nawe oli president so mba mukisanya okubanga ate nzali mu kuhostinga so nja kukusaba osokola museko abali mu kutolaba olunaku lwaleero otubuulireko ne Busoga region ne Eastern region tugitwaliza wamu kubanga kati otwalira ddala ekitundu kinene butya ebuyetambula. Abalabi baffe abalungi aba every Monday ku TV yaffe Nganzi Digdog TV efuuse n'ensonga ku masimu g'abantu ku iPad z'abantu ne ku mikutu emirala gyonna programu efuuse ensonga ne TV okutwaliza awamu. Njagala okubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era njagala okubeebaza emirimu gye mukola gyonna. Tusonyiwe last week titwasobola kubeera wano olw'ensonga ez'enjawulo ezigwawo mu field naye kati leero tukomyewo tusobole okugattako ku ebyo ebigenda mu maaso. Kansooke neebaze Digdog eno yali live last week on Wednesday mu press conference gye twalina ey'okwegatta ku bannayuganda abalala abali mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda. Njagala okuyozayoza bannange bonna be twali nabo nga tukulembeddwa muganda waffe Norman nti ba-activists mwenna abaali batudde musituke banna ebyobufuzi temubirekera abantu balala bonna. Olugendo luno olw'okuleeta enkyukakyuka ffe abagugu biffe tusinga okulutegeera n'okusinga omuntu omulala yenna. Mu byobufuzi teri kuwummula. Tosobola kuwummula nga tonaba kuggusa ky'oyagala kuggusa. So muveeyo mu trenches gye mubadde mwebase mukomewo tutwale ekintu mu maaso. Ebyobufuzi munaabirekera abantu sijui bafuutu soja mujja kulaba nga biruzinze direction. Kyobulaba tebikyalina meaning kati bya waliwo politics mawo gwe yayitanga politics of komanyoko. Kumanyoko politics. Lw'abantu kugamba nti ffe katuwummulemu tuleke abalala bakole ki? Bakitambuze. Yes. So mukomewo mwenna ku luguudo tusobole okuleeta enkyukakyuka gye twagala okuleeta. How is Busoga ne Eastern okutwaliza awamu? Busoga ne Eastern okutwaliza awamu wansi w'obukulembeze bwa Eastern Revolutionary Platform. Tutambula era tweyongedde okukunga abantu, tweyongedde okusensera ku ground, tutambulira eyo mu nnyimbe mu kyaki, emirimu gyaffe tugitambuliza eyo. Era twagala okutegeeza nti abantu b'Ebusoga twagala obbayozaayoza ekintu mwakitegedde bulungi nnyo. Ebitundu gye tutanaba kutuuka tugenda kutuuka. Facebook account yange yatataganyizibwamu. Facebook page eya Genobigirwa Moses. Waliwo ba hackers abagihackinga nevaako. Bagitwala with over 67 emitwalo 67 babiyita batya mu Luzungu. Tutwalizawo tulemejogera mu Luzungu. Tulemejogera mu Luzungu. Tutwalirawo mitwalo 67. Abantu bange mitwalo 67 bagendera ku page eyo naye na creating endala omanya ge gamu ebifaayo bibita byebikyukamu. Oh yes. Ojja kulaba ekifaananyi nga sitaddeko barret emyufu nga mu background mulimu abaddugavu nga naye kenyini ndi mu t-shirt enzirugavu. Eyo ye page eriko kati eya Genobigirwa Moses eri protected bulungi era etambulira ku information eri credible. Kakati singa bw'ogambye nti Eastern tutambuza tutya? Eastern Revolutionary Platform tuintroducinze political idea mu byobufuzi bya Uganda. Era gye twagala abakulembeze bonna bagibayinge. Idea yaffe ate nga lyeddagala. Ffe tugamba nti Mwami Museveni tumugezezaako mu ango zonna. Abaali bagala omuyeekera bamuyeekerako era emundu neevuga. Joseph Kony yagikuba,
PRA yatandikibwawo mu 2001 mundu nevuga bakanomande bani groups bubadde bungi nnyo bwoba oyogera ne basitute agencies bakugamba bakadefeatinga almost 29 insurgencies. Yes. Aha. Kakati eyo yonna eyo netuvaayo n'abitukubiramu. Netudda mu byokwekalakaasa twekalakaasiza nze kenyini nekalakaasiza emirundi n'emirundi to the level of okudisaminga abasirikale kwanza nali nyakuddeko nali nkomandinzeeko netunyakula enyota ez'omusirikale wa poliisi netudduka nazo Kampala wano bino byolaba ennaku zino temuli ffe twayokya omuliro wano my friend byonna byonna tubikoze Mwai Museveni era n'abitukubiramu msibiddwa emirundi 44 okiwulidde kugezaako okukyusa obukulembeze twesimbyewo era Mwai Museveni n'akatutamya akalulu era Dr. Besigye mubeera naye wano every Friday n'akubuulira akalulu engeri katalina ki makulu kakati azatubba okuva mu 96 emirundi 6 that is 30 years emirundi 6 atutwala mu gw'omusanvu nga tukola kyekimu ekyo ky'okuleeta presidential candidate kubisa bipande kwetoloola ggwanga gye banaakuwa ne gye bataakuwe n'otuukayo awamu n'otatuukayo kakati ebyo nabyo n'akitukubiramu n'akitutamya kakati tusigaza option yemu era ffe tugireese era tugenda kutegeeza ba actors bonna mu kisaawe nti twagala regional political empowerment twagala buli political actor buli political heavyweight nga bwolo gwe kenyini bwerowooza nti ozitowa kino ozitowa kiri sokodde mu region gyova gye bakuzaala tuyamba otukungira eyo okay ekyokulabirako omuntu nga Kabuleta Joseph Kabuleta ava Bunyoro tetwagala atekeho head offices ze Bugoloobi agenda aziteeke Bunyoro kubanga Bugoloobi talina impact gyakolayo political impact okujjako okugamba bugambi nti nina corporate office ne that corporate office asobolera ogiteekeho Hoima City what a need gitwale Hoima City etuuleyo kunga Hoima kunga Kagadi kunga Masindi kunga Kiryandongo kunga Buliisa wona tukolera political mobilization yawo kulwaffe abali ku ludda oluvuganya kubanga oli mwana w'okukyalo ozze Kampala n'osoma n'omala n'okolayo ebintu eby'amaanyi n'obeera mu mawulire n'okola ki wuuyo kati oli ohedinga kibiina kya byabufuzi empowerment eyo ne capacity eyo gize ku kyalo tufunire ababaka 10 okuva mu Bunyoro nga bali ku tiketi ya need okay awo ne tuvaawo ne tuyingira Ankole sub-region eweza ababaka 2+ okay basukka namu kubanga eyo constituency butini nnyo olwani gwe musimba Mugisha muntu jeno agenda simba jeno Mugisha muntu mwana wa kukyalo ekyentunga mu district ebbanga lyonna tubalite tulina muntu asobola kumachinga propaganda n'enjiri ya Jeno Museveni NRM wali eri Mwankole Mugisha muntu head office zikuba embalala zijje mu kibuga ne Kampala omala biseera byabwerere tibuli ajja kutegeera kubanga bakumanyi wajja ne Museveni kwegamba wano bakutaputa bulala tebasobola nakukkiriza nti mwayawukana genda mu Ankole Great Ankole yonna Bushenyi Shema okitegedde Isingiro obu district obwo kolamu political mobilization ow'amaanyi tugirewo ababaka 10 abali ku tiketi ya anti okusinga bumala ebiseera ng'oliwa ng'oli kololo
But chochoyogera, is it feasible? Can it be at time? Yes. Kubanga goyinzo kubanga oyinzo chifuna naye nga abalala tebajja kukkiriza kugenda anti kati lindako Farida kati nidi talina wadde omubaka yesimbawo kuba president ekibalo kyenkuwadde ku mmeeza kimuwa ababaka 10 wali eri mu parliament mwagaliza simwagaliza omwagaliza naye nakyo era kisobola obutamuwa mu ekyo kinaba bunafu bwe wembaze bigira Moses kisobola okukola impact mu Busoga ate owaniri tasobola kukola impact Bunyolo soka nsaba kati kamboze kati katugambe mukulu general yes asimbye amakanda mwakole kati bwamala okujja kubwa president abagenda kukola atya kati president ekyo ngenda okumaliriza nakyo yes kakati mugisha muntu okwesimba kubwa president kiina makulu kulambula Uganda weekoma era nga bwe yagirambula n'ofuna obulwa emitwalo 3 omusajja omukulu obwa constituency egi genda wali obwagizi bw'NRM bwe badde enjoying nga 100% eyola sub-region eyo mu musuuza ababaka 10 kubanga obwemupi buwangulikika okitegedde ate obwemupi abantu batabuka ebya serious ne bagamba omuntu weitu bamubbi akalulwa omuntu ayingire kubo naga tetugenda kukkiriza amasasi ne ganyoka engumi nekola ki ku bwemupi kisoboka okitegedde kakati ababaka 20 toga abanidi n'aba anti yes kakati Dr. Besigye gwendiko kejini musajja mukulu taata waffe jajja waffe mu bya revolution FDC bagimutwalako tainaawo okay kati that integrity ne naka ka trust ka China wa katono akawumbe wumba akatwala ekigezi wali rukunjiri atukukumbire ka region yako konna akalimu abaka nga 15 abaleta dokija offices rukunjiri azije katonga tuli mu reality rukunjiri okiwulidde azije katonga akubaawo wonna atuleetera ababaka 10 ku 2 awo nasobola bawangula bano nkizi what paka kabale wansi eyo n'amaanyi nga kuba yaba agatta abo western yonna olutuba tugimazeeyo kubanga Kasese ebeera we Romandi by Winnie Chiza ne tiimu ye just kukanya nti wantu tusambe bwetuti kati Dr. Besigye mugisha muntu kabuleta basobola okukola team okay nga kabuleta ali wali mugisha muntu ali wali Besigye ali wali ne basharinga resources okitegeera ne bagenda ne explaining abantu abo mission gye tuliko Western Uganda osobola ogijjamu ababaka ba opposition 50 5 mweno modo gye nkugamba ekitabaddeewo mu bino ebya unitary government okitegedde kakati tuvuddeyo tugenze mu Northern Uganda kino ekintu kye nkugamba nno kibadde practiced by Honorable Akena. Honorable Akena yategeera nti Kampala sinayo makulu wadde nga taata wange yagenda n'akola ki n'awamba naye kati batukubye batufunziza kanzire ku kyalo Honorable Akena ye president wa Lango sub-region era Nyabu Farida tosobola kugenda Lango sub-region nojayo kalulu kati ngata ku second ate kisoboka ifo tukigezezaako emirundi 2 nga batukubirayo n'amaanyi gaffe gonna n'amaanyi ga Museveni nga naye takajjaayo okitegeera kakati Lango sub-region girekere Akena akuleetera ababaka 30 abavaawo mweyo sub-region okay nga bali ku tiketi ya UPC niwankubadde alina akalagaano ne NRM naye mubaamu abantu kasita omuntu abanga tali ku tiketi ye NRM aba tasobola kulowooza nga we NRM 100% era wabaawo ebikyukamu nga tuli wano mu house kakati ababaka 30 kuva mu Lango bagatte ku 5 bojjeeri oyingidde ekinana
okitegedde eyo ne tuvaayo ne tuyingira akyoli Nobert Mao okay ye mugole ow'eside zeri naye mulimu abaana abali awo badongooto ba Gilbert Olanya okay basobola okumobilizinga akyoli bulungi nnyo ne bagikuleetera ne bakugirawo ababaka 15 from Akyoli sub-region awo abo 95 okitegedde kakali tuyingidde West Nile tetuyinza kubeera nga tuli ku position wano fe abavubuka abato nga owekitiibwa Moses Ali nga ya commanding West Nile at the age of 93 tuba banafu nnyo at the age of 93 musajja agenda mu myaka 10 yakyatusinza amaanyi era nga ayogera abantu ne bawulira kitegeeza ki muwe Kasiyano Wadri tumukwase region yeyo okibulidde yes Kasiyano Wadri ina impact because ebeera strategy era tugicommunicating eri abantu in a conference hall ey'amaanyi katugambe conference tugikubiye Kampala okiwulidde kakati Kasiyano Wadri tumutuma ababaka batono nnyo ababaka 10 kati tuyingidde ababaka 10 okiwulidde tetunatuuka mu fertile ground yeno kati eyo tuvuddeyo kakati Karamoja we wazibu but Teso and Karamoja they are neighbors okay kati Amuriat yakubye olukiiko Soroti nga lwa kisajja kikulu okitegedde Amuriat mukwase Soroti that is Teso okay kwe FDC ye omugambe nti bwoba osobola nanuukako oyingire Karamoja woba osobodde tomutuma bingi woba osobodde because oyagala reality osinzira nawe nga bwoli mukulu omanyi obusobozi bwe tomutuma bingi so mu mugambe twagala ababaka 20 okuva mu Teso abayina abo muwadde bangi abajjawo tumuwe 10 no Teso is a hostile ground fo kubino ebyawanitamu nti gye bali n'alupo Teso osobola okugiwangula yonna Teso basajja balwanyi Teso balina ebizibu bingi Teso ye sub-region eddirira Busoga okubeera enjavu so it is very easy to mobilize them n'ebizibu NRM byefunyeeyo na biki byonna kakati weeba strategy Amuriat akuleetera ababaka 10 tuyingidde 10 kati tuyingidde Erigoni Nandalama Fabi you cannot rule him out mu kibalo kakati Nandalama Fabi mukwase sub-region yezo 3 Erigoni Mwava Sebeyi okay then ne Bokedi kubanga Eastern yonna constituting ababaka 10 okiwulidde Busoga ereetaana kati enkaaga mwomu bebava wali yes Nandala mutuma ababaka 3 abaleeta bulungi nnyo tuyingidde 10 Nandala omuwanise nnyo anze nkubuulira nti tomayi biri eri kale tugende mu politics omanyi politics publicity y'omuntu owe Kampala yanjawulo ku kyalo engije kimu kitwalamu abantu engije batwalamu Nandala sebo eri ewaabwe yanjawulo engije mulabamu e Kampala ali influence bya serious kati Nandala ne Nambeshe okay they are two political giants in that area yes basobola okuforminga one team ne bakola ki ne batuleetera ababaka 30 nga nabo mwebali tugende tuyingidde 160 yes that is 160 kakati tuyingidde Busoga ERP je tujikwasiza we have the capacity kwa ababaka 40 okusuuza ababaka 3 so Busoga tubasabye ababaka 3
era tusobola okubaleeta ne bannange nga tutudde bulungi. 190. That is 190. Kati tuyingidde Kampala. Buganda tugitememu mirundi egi. Greater Masaka then ne Buganda esigadde. But era we can also agree nebange ekyali yawamu. Okay? Because politics osobola okukola n'omuntu nga tomwagala. So Kyagulanyi oba ayagala oba tayagala aba alina okukola n'empuuga. Okiwulidde? Ne bakunga Buganda. Ekyo kikyasoboka? Anti strategically kisoboka. Strategically kisoboka. Erias Lukwago, Mpuuga, biki ne bakwatira wamu ne Kyagulanyi, Buganda ereeta ababaka 97. Bonna tubaagala. Kubanga bati balina kye batugamba. Nti tetwatuuse Sembabule, tetwatuuse Nankanyi, Nakasongola. Ababaka 97 from Central Region. Bonna tubakola ki? Temulina gwe mugabyeyo. Wano tetulina gwe tugabyeyo. Kubanga luli yajjamu babaka 5 mu 5. Ku luno tuba tumwagaza 97. Alinya avudde ku 57 ayingidde 97. Mukino ekibalo. Kati mbasi mwagaliza. Era gwali eyo abadde ateeseteese. Anti lindawo katono, lindawo katini. Gwe abadde ateeseteese ekivumo kyo. Nti Bigiro Moses is against Kyagulanyi. Kyagulanyi mujje ku babaka 5 mu 5 mu Buganda muyingiza 97 mukino ekibalo. Nani kati abata kyali yekka. Siba efforts z'abantu bangi. Anti mukino ekibalo mba muyingiza 97 MPs. Amazima gennyini mba simwagaliza mba mwagaliza. Okiwulidde inkamu ye mba njongeddeko ne capacity ye. Kakati 97 plus 180 gitubaddeko. That is how many? 200 almost 70. Kakati njagala ombuulire. Mwai Museveni aba kyatusobola nga tulina ababaka 207. Tabata tusobola. Aba akyageza. Tuba tumumenye. Neera muba tuba tumukubye esasi mu kugulu nga tugumenye emenye nga tasobola kuddukira ku speed gy'adda akola ki? Yabadde addukirako. Njagala okutegeeza Farida. Tewaliwo kitufugisiza. Era nze nakakizuula. Besigye abadde ng'akyogera nga nkibuusabuusa. Tewaliwo kitufugisiza nga kulowooza ntugenda defeatinga Mwai Museveni mu kalulu. You have just realized it. Ekyo kinjagala okutegeeza. Nze ebbanga lyonna mbadde nga nina okukkiriza okugamba nti Museveni mu kalulu kano ku luno tawona. Ku luno tawona. Naye okuva result za 2021 lwe naziraba. Ne vibe gye twalina n'ebye twakola mu kalulu wako. Era Mwai Museveni n'atuwa result ezo. Yatuwa emiliyoni 3.6. Nga twongeddeko 10,000 ku miliyoni 3.5 Besigye yafuna mu 2016. Nemanya eyo si ddiiru. Result sizo akakiiko k'ebyokulonda kaba nazo mu computer. Ne bwogenda kati basobola ozikuwa azifa akalu kabaddewo yesterday. Kiwulidde. Kakati ne kibanga kitegeeza ki? Kubanga era amendment bagireeta wali mu parliament. Obadde okimanyi ekyo? Baleeta amendment in parliament yerondaani president. Kakati gwe badde olinze Kyagulanyi omutimbira ebipande ebundi bujjo. Babaka bajjamu kubaka. Tekiriyo, tebigenda kubeerawo. Okiwulidde. Alina kuteegera wali. Kati kiba kitegeeza ki? Alina okustrategize. Yes. Alina kustrategizinga afuna ababaka abasobola okukola ki? Ogukuba munda. Mu kino ekibalo nze muwadde wini. Naye nga bw'otunuulira ekibalo kyekyo ani ayinza okigula? Anti abatamanyi be basobola okirwanyisa. Naye abamanyi bagenda kigula. Kuba kusinzira nga bwenkiraba abasinga bagenda kigoba. Nga bakigobera ku ground ki? Anti nze nanti buli omu yeeyagaliza. Okweyagaliza ebyokweyagaliza si kyekizibu ky'Abannayuganda. Gwe mukulu woba oli mu kweyagaliza mbw'oyagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti tukwaniriza. Era we nkubulira. Naye sigala n'okweyagalizaakwo.
abantu beyagaliza dda ne bitakola. Awo enkubuuliza ku bantu bano bonna boomenye bameka be waakogerezeganyako nabo n'obaguze idea twakagidevelopinga. We are going to communicate to everybody in writing. Yes, in writing. Era nja kusaba media ensonga eno mugitwale nga nkulu. Because Kenya etutambuddeko. Kenya egenze wala. Kenya ekulaakulanye. Kenya eri stable politically. Kenya e practicing real democracy. Obuulya wasingako na America. But because of one thing, regional political empowerment. Okay? Yeah. Nti ne ka region akatono kayina obwogerero mu Kenya. Neka kati Karamoja wane eyogera. No. Eyogera ngani? They don't. Ababaka abave Karamoja balowooza nti General Museveni yabalonda. Region chiwane eri politically empowered ng'esobola okubaako ne kyeteesa ku ntambula y'ebintu mu ggwanga. Anti region zonna Buganda yali badde eyogera. Nete eyogera politically. Eyogera culturally. Obwakabaka bwa Buganda buyina capacity enyenye ekintu. Era ekintu kirespondinga nnyo ku bwakabaka bwa Buganda ate kirespondinga ku bana byabufuzi. Enjawulo gitegedde? Yes. So kati twagala that political empowerment. Buganda ebeere politically. Nga ne Busoga yogera. Busoga talina bwogerero. Oyogera ngani? Abantu balobinga bokka obukulu. Buli omu yeefaako yekka n'akomawo naganze omukulu yampadde obwa minisita. Naye nga process ki? Eyagobereddwa. Fe tulina abantu eyo nga tasobola tasaana kubeera mu cabinet. Naye nga mwali because appointing authority asinziira e Kampala obuyinza bwonna yabusika n'abeera nabwo e Kampala. Kati n'alonda gwaba akoze eki? Gw'abaalabye amusanyusiza. Kati twagala kuvaayo kubanga ebintu ebyekipooli tetufunyeemu. Nalabye omukyala Pasisi Namuganza bali kugezako okwatagana ne Maama Kadaga. Ebyo bya bufuzi domestic politics we Busoga. Wajja kuba abayambako okubanga mukola negotiations. Wabaddeyo as a region. Kino kye tupanga ate si kyabo. Temube involvinze atenga mitwe emikulu betuboloza n'okufulubya nabo mwebali. Kyovula nkugambye abantu ababaka 30 tusobola obbaleeta. Lwaki ndekayo 10 nti 10 mwe mugwa abantu nga lwaitunale Rebecca. Kubanga she's a heavyweight. Toyinza gamba nti ozo omusibu kuludde. Si kyangu. Naye nga Busoga twagikunze ne tujjayo ababaka bafu 30 era naffe abasobola okwogera naffe. Busoga ina ababaka ba opposition bameka? Busoga ina ababaka ba opposition baba 3. Kapasite mugenda kugizimba mutya okugijja kuba 3 okuweza 3. Farida ebyobufuzi bya Uganda kankubuulire. Ababaka abana aba opposition abali mu Busoga. That is Manjeri Jinja, Woman Jinja, Woman yes, wa NUP, Asumani, wa Jema, Isabiri Aga wa FDC, ne Dr. Nyoyo. Era naye wa FDC bali bana. Kati abantu abana plus other forces nga twatudde wansi ne tu strategizing because if Busoga tugimanyi message tugiina okiwulidde ekibulako just strategy na bu resources butonotono human resource tugiina nga twatudde wansi nefuuka strategy njagala okutegeeza we can defeat everybody ava mu Busoga nga ate yefuula political giant mukukumba abakumba ne tubatwala tozanyanga ne kye bayita strategy kintu kikulu nnyo okitegeera kivula Mwai Museveni bwe yali atandika olutalo mu 8 yatandika n'abantu abaasalawo baali 40 n'omwana omuto ne bafuuka 4 emundu 27 he had a strategy okiwulidde olw'okuba yalina strategy ye yasobola okumobilizinga other people ne bajoininga olutalo naye nga Uganda yalimu abantu 40 Uganda yalimu emundu 27
So strategy ne determination ekintu kikola ki ekintu kitambula. So ye waka gwe tuliko as Eastern Revolutionary Platform. Era twagala okubiriza bakulembeze bannaffe mwenna musooke mwejjemu embeera yonna nti ani bigirwa ayogera. Uganda yaffe ffenna si yammwe mwekka. Bajja mukwatire wamu. Musooke mwejjemu ebyo mbwa oyera tujja kwogera naye. Ayogera ngani? Kati gwe oyogera ngani? Awo wenyi tugenda kwanga tuwumulamu ko tukomawo tugenda kubanga tutandika n'emboozi gyatandise nayo eya press conference twagala tulabe what we did their demands era baba tebazimiitinze what next tuina kyetutunuulidde batulanga tulabe ebintu ku social media okusimanya march to parliament on the 23rd twagala tulabe are they part of it oba nedda so ngenda kukubiriza nnyo sigalako tuwumulamu ko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. What at the church, you know? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism.
Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kuliko ennyo mukuwumula mukocha ku program The Mighty Drive tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga it is the last hour of the show. Kati nno wano njagala tutambulire ddala tugende ku press conference yaliwo olunaku lwa Wednesday week ewedde banono nga eno press conference bagiyita Citizens Action Against Corruption. Twagala tulabe munange lwaki mwasalawo okubanga ate mukola press conference eno era mwali mwagala ki era singa muba bye mwagala tebikoleddwako. What next? Okusooka njagala okuyozayoza bannange be twali nabo mu lukiiko olwo balwanyi bonna ffeesi z'olabaawoza abalwanyi mwebale nnyo mwebale ddala newankubadde enkuba yatutaataaganya nnyo ne at least obubaka bwavaayo era ensi obubaka yabufuna kakati twali tulina obuzibu ng'abagugubi nti buli mugugubi avaayo n'abaako ensonga gya forwarding akwatibwa bukwatibwa especially ku nsonga y'obugubuze oba obuli bw'ensimbi nze kennyini nze yasooka okwatibwa when taking on the deputy speaker by then omukyala Anite Among instead of abantu okugenda in details of my petition to the IGG abantu ate basakanya busakanya nti bamukutte okay bamukutte abadde agenze kufuna sente abadde agenze kola kikwegamba story yonna ne bagikyusa nedda mu blackmail okay kakati nakwatibwa nentwalibwa ku CMI nemalayo ennaku 9 nentwalibwa ekitalya nemalayo ennaku 14 ne bannange balabe batukwata nabo naye nga issue ginalindiko yakulwanyisa buli bwanguzi mu Uganda buli muntu yasirika nze nembeeraawo waliwo omuganda wange omu werubaga eyo bamuyitaani aba erinnya linziruseeko era naye yakwata ku nsonga yemu naye n'akwatibwa sekinnoomu okiwulidde ne wabeerawo muganda waffe omulala ne wabeerawo omukyala waliwo omukyala currently Fatuma I think Fatuma Nansubuga era naye yagenze ku parliament ne expressing her interest kubigenda mu maaso yakoze one woman is fight okay era naye bamukutte wenjogera wano ali mabuuso teyaweebwa bayiro ate kati kasituba ng'oli mu bya kooti oba oli mabuuso oba ovuddeyo nawe okiwulidde mabuuso oba okyali kakati oyo n'abeerawo ne wabeerawo Anderson Burora Anderson Burora yaliwo NRM era NRM tavangayo abadde RDC ebbanga lyonna Anderson Burora era naye na championinga ensonga y'obuli bw'enguzi mu Uganda bamufudde criminal ali mu komera okitegedde kati ate nga buli olukya beero ye yeeyongera okukola ki okaluba kakati nekibanga kitegeeza ki nti okulwana wekka tekikola kati tulina kugatta maanyi tulina kugatta maanyi kubanga ebya Ssekinnoomu tubirabye
nga tebikola. Kakati ne tugamba nti as activities ababadde mu field okumala ebbanga tukuŋŋaane tugatte amaanyi tugatte obusobozi tugatte okumanya okwenjawulo tuteeke eddoboozi ery'amaanyi ku basajja abakozesa obubi sente zaffe ezaki ez'omuyiwa omusolo weba muyita kire kyankuba wa NRM okitegedde naye yavuddeyo mu trenches abalwanyi bonna bali balowooza biwedde naye kati bakomyewo so yes oyo naye mulwanyi mulungi nnyo era yalidinze Today is her birthday. She's celebrating 47 years. We wish you a happy birthday, Madam Nana Mwafrika. Okay. Tukatunange kangate eddoboozi lyange okumujaganyizaako. Olunaku 47. Yeah, 47 years. Just imagine omukyala nga ali 47 naye ng'akyalwana. Olabira ddala nga eggwanga lyetaaga okukola ki okumusabira. Kituufu. Yes, omukyala mwejja emyaka aba atandise okubivaako. Akole ebirala. Tubiviirako mwasatu. Noganda yenze. Nkuze ebintu bya struggle kasukembirike. So twagala eddoboozi liddemu lisituke eri abagugu by'ab'enjawulo tuddemu taking on abasajja bano abali mu offices ez'enjawulo kubanga sente nnyingi zigenza ate nga zitukosa ffe ng'abantu ba bulijjo ababeera eno wansi. Kwe kusalawo tuddemu tukole ki tukwatire wamu tutwale ensonga eyo mu maaso. Ebiseera ebisinga tulaba press conferences bwezityo mubeerako ne demands zemba mukola eri abantu abamu. This time round mwali mutunuulidde state ki oba organ ki ya government nga mugamba nti leero wano wetuteese emundu zaffe. No, anti so far as of now Parliament yeri ku trending yekyasinza okulesente. Yes, yekola amawulire yegakoze mu bya corruption. And indeed si walungi ku Parliament yawo. Era ne tugifuula crime scene. Parliament, it is a crime scene. Twaji brandinga as a crime scene. Parliament. However, in my opinion, era nja ki discussinga ne bannange. Enguzi esinga oku affectinga bana Uganda. Ate teri ku Parliament. Enguzi esinga oku affectinga bana Uganda eri mu bitongole ebyenjawulo ebya government. Ekisooka ekitongole ky'ebyobulamu. Obadde omanyi ebigenda mu maaso eyo. Ministry of Health n'ekitongole kyayo ekya National Medical Stores. Obadde omanyi ebigenda mu maaso. National Medical Stores kye kitongole kya government ekivunaanyizibwa mu kusaasaanya eddagala mu malwaliro ga government mu ggwanga. Ku headquarter bakola consignment katugeze bagenda kusupplyinga Kamuli General Hospital. Okay? Ne babala nti tututeyo eddagala eribalirwamu emiliyoni 4. Okay? Mwogwo omwezi. Naye nga in the actual sense batuteyo eddagala lya miliyoni 4. That is a big difference. From miliyoni 4. Yes. Eno mu bitabo byabwe balaga 400 million. 400 million. Yes, naye nga ku ground waliyo 40 million. Waliyo 40 million. Kati miliyoni 3 Miliyoni 3 z'abakulu. Kwegamba bo bagabana n'okusinga population. Leave alone the 30 billion what 12 million 5 million of parliament. Kubanga parliament teina direct service esobola ku affectinga muntu wa wansi jewa ngoje kukola amateeka kubanga amateeka tebagalya tegakola ki okitegeera naye soka weewuuze ku musajja akugambye nti alese eddagala erikebera sirimu eri hepatitis B malaria naye nga talirese mu bitabo bya government balirese. Yes, era consignment yetuuse Namutumba Health Center. Okiwulidde consignment yetuuse naye nga teririyo. Gulozo lwaki mbanziika nnyo Kamuli? And that is Kamuli alone. Because temuyina ddagala. Because abantu bafa bufi.
kati ate eri wansi bano abewaggulu kye bagamba abeeri nti you register every case of what? Of deaths? No of patients sikiri patients okay kati buli ogenda mu kalwaliro ka gavumenti konna kye basooka okukola kujuza mu kitabo kya gavumenti kati bo bakozesa that book to account for the medicine esigadde e Kampala nga bakulaga buno bwe bungi bw'abantu bwe bajjanjabye lyerina eddagala eryetaaga okutwalibwayo naye nga bakoze kyakuteeka mu kitabo kya gavumenti tebalina wadde akakerenda akamu ke bakoze eki kebatuusizza awo nze wembuuliza abakulu mu malwaliro nabo it is a syndicate bali part it is a syndicate it is a pattern buli ddwaliro lirina gwe bayita medical superintendent alitwala is in the racket ate oluusi naye abatalina kyakola aba amanyi byebyo ebikoze eki ebirabiseewo ate bino ebitabo byeno waggulu abitunulamu abitunulamu byababosi balala kati olaba that is one department eya health okay tunagenda walala naye nga health is very important waliwo yali atandise okuwhistleblower kuba permanent secretaries ba ministries nagamba abantu abo bakyasinze okubeera corrupt ne ba under secretaries ne ba directors kati director w'ekyo ekitongole goloza sente meka zalina eyo system katugambe nti bagikubiddemu emyaka 15 abaani na sente omanyi bu health center health centers obuli mu Uganda nga buli ka health center bakakubaka emiliyoni nibo gamba bisatu buli mwezi bu health center bumeka obwo eno sente bazitwala eri wansi abantu bakola ki bwe bafa kati that is the kind of corruption fenga abalwayi gwe tulina okwadressinga ali very dangerous kubanga yatta bali ababaka balwana kufunayo busente bwakujja corrupting abantu mu bululu okitegeera tiwaliwo na mubaka aina era ababaka nga namuju ababadde bali mu diru enene mu parliament obalabanga ebyenfuna byabwe ebyenjawulo mukko asobola ovuga yolo omudidi emiliyoni 7 akasawo tekava mu miliyoni 5 bamanyinga big woman spendinga you know ne constituency emuwulira bebatono nnyabo wali eri ku parliament ababaka basigadde bonna n'amafuta agadda wali entinda gye basula mu Najeromu na Mugongo abatagayina nalabye omukulu deputy speaker wa parliament ngali awantu amu ng'agamba nti mutuyita nti tulya sente zammwe ate bwe mutusanga ne mutusabiriza kati neneebuuza nze okusaba sente mba nkutumye nti genda obbe andi kakati oyagala nkuwe kuzaani ku musaala gwo for sure society society naye eyina ekibuuzo kyerina okuddamu mu lutalo luno lw'enguzi society eyina ekibuuzo kyerina okuddamu bwe tulwana olutalo luno olw'obuli bw'enguzi ku level ya parliament ne luwangulibwa kigenda kuyambako okustabilizinga politics process ya politics process y'okuleeta omubaka mu parliament ebeere stable tuve mu kuweeyinga omuntu because of the financial capacity jazze nayo tudde mu ideas awo Farida ogenda kufuna omukiise nga yataddemu nomination fee miliyoni 3 n'ebipande bya miliyoni nga 5 nga wangudde akalulu because I know wrong because abantu bamulondedde ku ideas zakoze eki zaleese naye ababaka bonna kati nze lwaki sinayingira parliament because sigendangako mu kalulu nga line sente ziri awo nti miliyoni 5 ku 10 tekisoboka but wali mu Busoga tiwaliwo omuntu yali yesimbyewo nansinza birowoozo tekisoboka but because I don't have money abantu bakutunulira ng'omunafu ate nga nejogenda mu parliament era si kisawo kya sente kyogenda okuteesaako buli dakiika yogenda otwala birowoozo otwala mutwe kankuwa ekyokulabirako kamuli eyo kamuli municipality tulina
abantu abegwanyiza obubaka bwa parliament nganze bwembwegwanyiza batubi naye mulimu omwami atera okuziika emitwalo 3.5 kisinzira ku buzito bw'omulambo era ye emirambo agiweeyinga guno gw'amaanyi wano kanyonoonewo emitwalo 5 banaddiini emitwalo 2 ba DJ emitwalo 5 ba MC emitwalo 10 okay ayagala naye alina ofiisi endala gy'alimu kakati of course alina ofiisi endala gy'alimu guno omulambo mutono gwa mwana oba gwa famire nafunafu baavu emitwalo 2 munaddiini aliwo si w'amaanyi nnyo Reverend oba omubuulizi 10 kati ogwo n'amanya nti ngenda gusasanyizaako emitwalo 4 guli ogujiddeko Saabadinkoni agusaasanyizaako akakadde kati society nerowooza nti oyo he can be a member of parliament, he can represent them. Kakati nebeerabira nti ebyo byakola bikola bikomaawo. Talina busobozi butaputa budget, talina busobozi bulekola tteeka, talina busobozi bulwanyisa babbi ku legislation level e Kampala. Naye olw'okuba asobodde okujja okusaasaanya akakadde ne banaddiini bonna n'abasikiramu obwongo ne batandika okusaakaanya. Okitegedde? Kati olutalo lw'obuli bw'enguzi lweyongeramu amaanyi e Kampala. Faba operating eri wansi kigenda tuyambako okuoperatingira mu stable environment politically. Okitegeera? Kubanga one kasita ogoba ebyenguzi mu by'obufuzi kiba kitegeeza nti office tekyafunye. Gobadde oyagala okugendayo gaggawala teri makulu. Teri makulu. Kakati kiba kitegeeza ki nti ffe Babigiro Moses ba political ba career politicians ffe tusigala mu kibalo kubanga ffe calling yaffe yeeyo. Now kati mwenna ba activist mwesolozezza abakadde n'abapya mwegasse. Now what is next? No, we are going to champion those issues. Tugenda za advancing to another level. A press conference yali starting point. Kakati ku setting a pace. Era meeting sezenja bulo zigenda mu maaso okulaba activities kije tukola ki je tuzaako. So yali starting point. Era sayo namulinde ekinaddako. Olunaku lw'eggulo twalabye omukulu Kahindo Otafiire yabadde ku graduation yake ayiwa neno. Nayogerako eri abavubuka n'abagamba naye temutuula temusirika temugamba nti ate muleka eggwanga lyammwe kugenda naffe nga mutudde nga muli comfortable. Tugambe nti abamuko ne government etandise abakungu batandise realizing a corruption is here. No balirwe okugamba nti batandika okulwanyisa obuli bw'enguzi. Otafiire General Otafiire okujjako ngo oli abadde tagoberera politics we. But General Otafiire abadde controversial for a long time. Ekisooka eyo message yabadde teri ku bya buli bwanguzi. Yabadde ku ki? Eyo message yabadde ku eri project, Muhoozi project. Kuba nawe okimanya ali against it. Tokimanyi ekyo? Saagala kukimanya. Soma amawulire. Soma amawulire n'obutambi tujja bukuleetera. Yabadde agamba musituka abavubuka. Omanyi Otafiire oyo twamumiitingako ng'abavubuka. Ng'akyali minister wa constitutional affairs. Era mu kiseera ekyo Museveni era alina akateeka kaleeta ng'atandiikiriza okuggyako emyaka mu constitution. Nze kenyini naliidinga ttiimu y'abalwanyi. Ne tugenda ne tumiitinga Otafiire mu board room ye. N'amawulire si bye bino ebya undercover. Kamera zonna twagenda nazo Otafiire n'atuwa audience. Ng'akyali wali Kingdom Kampala. Ng'ali wano opposite parliament. Awali offices za constitutional affairs minister. Nga tumugamba so bwana minister tuwulira nti mulina akateeka ke muleeta.
nga mwagala sijui abantu abakozi ba government abaweze emyaka 7 sijui bongezebweyoko ebintu module olumanya Museveni yali anoonya ngeri jakola amendment nenga anoonya formula ekyamubuze kati fwe tuwulira olugambo gambo olwo that is 2013 wetuwulira olugambo gambo olwo ne tumulumba okitegeera 2013 I think 2013 yes ne tumulumba Otafiire n'atugamba obuzibu abavubuka bwe mulina nze nabeerera muvubuka munnamu ffe twatabukira abakadde abaaliwo ne tukwata emundu ne tubakuba ne tubajjawo naye mwe abavubuka b'ennaku zino mwagala okufuna obukulembeze ku mukeeka ani agenda obubawa yes ani agenda obubawa muli awo mwekubako enjawulo mwagala ebyamangu kugaggawala mangu biki ani mukole ebintu ebituufu ffe tujja bawagira naye nze wenjagala okukkiriza nti omukulu Kahindo Otafiire yabadde ayogera ku corruption yatugambye nti omuntu tabba n'abagamba mbwa alya nammwe bwabbe 10 n'abawaako emu aba tababbidde kituufu nnyo statement yabadde ku kintu kimu ekyo kyoyogedde kituufu kati Otafiire ekisooka ye y'omu ku bapawuniya ba gavumenti b'NRA okay akyaliwo Katonda amuyambye akyamuwadde obulamu kakati Otafiire ayagala okulaba a vibrant new generation emakinga nabo ng'omulembe gwawe bwe buzibu it is a question of leadership era tusigala twebuuza nti opposition command y'ekiseera kino ecommandinga ki bavubuka aba opposition ne bakola ki ndowooza tebannazimba that is the question because Otafiire naye waba atunuulira Twitter n'atunuulira Facebook n'atunuulira social media platforms zonna communicating alabayo bivumo naye kakati bano which generation is this one really olowooza Otafiire singa nabo badda mu kuvuma Obote ne Paulo Muwanga bali kuta obuyinza oba olowooza minis ezivuma tezaaliwo zaali ntono kati saawa eno abavubuka tukozesa nnyo social media okubaako kyetuggusa kakati andi kakati kankubuulire kati ate ffe tusinga okwanguyirwa ffe bali baakolera mu mbeera enzibu ennyo okusinga ffe gye tulimu just imagine abasajja bakommunicatinga nga batya omusajja omu ali Bushenyi talina simu omu ali Jinja talina simu omu ali Ntungamu talina simu naye bemobilizinga nga batya ne bateekawo struggle n'etambula they were serious they were serious but our generation we are not serious twina minis zonna twina tools zonna lwaki tubeera wano e Kampala ne tukola ki ne twegomba Kenya what is stopping your organization from being serious no leadership ne command buli kintu kyonna sebo nyabo Farida kitambula na leadership na command gwo tukulembera otugamba kola ki that is the question tuli wano twegomba abantu be Kenya nti basukuizinze president waabwe nayiwa ne cabinet number lwaki they communicated on social media they communicated on Twitter they communicated on Facebook never taking action neka kati wano oyina communication gyosobola okola never effective okiwulidde tosobola kubanga abantu bagala kulaba babigirwa ku TV fenga bo baberenga bakulaba ku TV bagambe abasajja bakikubye ibayina omutima omwana oyo ayina omutima naye nga ali mu sitting room ye mu kifo kye yalize n'akwegattako ne mukola numbers emattaringa esalawo ekyo kye mwagala kibeere ayagala akulabire ku geemu gwe nga bakuwanise nti olaba poliisi eyo mbi nnyo ye ne yeesoozaasooza naye nga yeesoolezaawa
uwe mu sitting room ye oba mu bbaala bw'anywa tasika mpa tasika bbiri ezokya ndaba agemu abavubuka lwaki temwejjaamu ababakulembera bemukkiririzaamu nti balina obusobozi andi kakati ze zimu ku strategy kati zetuleese ebintu byensookeddeko okwogera Kenya nayo okutuuka kweyo level yasooka kola ki basooka kutematema ggwanga kuliyiwa ne balizimba bupya ne balizimbira ku region kyovola be Kenya teri mboozi za kibiina kya byabufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi komera lyennyini eriwedde emirimu. Let me give you an example. Last week nali nziika taata nga wamanya abami ba NUP bangi abayagala okujja okunziikirako abakulembeze ne babagaana titugenda bawa flag bumugenda okuziike wabigirwa. That is police cell prison eba tekyali kibiina kubanga ne mwewalana ne kumufune mwewalanirako eba tebikyali byabufuzi oba oli mu nsonga ndala. Kati now no flagged you as their enemy. Nga bwe ndaba ebitambula bantwalanga eneme waabwe nga bwe mbalaba response zaabwe okiwuli ne be batuma boogere bantwalanga ba ani nga bahakinga ne Facebook page yange nayo ne bagitwala bandabanga eneme naye nze sibiganye because niwe nabeera royo nga tewali strategy kitegeeza nti mala biseera. Yes. So I rather step back a bit, niwe mfuna resistance, niwe mfuna mu setbacks, mu popularity, naye ne mfuna strategy ntuufu n'enkomawo. Because at the end of the day Museveni kwali. Yeah. Kati gwe ne bwonvuma obeera omutumbavu. Era naawe ovumi. No, ngambi gwobeera omuki omubuyabuya kubanga nawe tolina strategy naye gwe Farida omanyi kyekitegeeza NUP ensonyi ogyogerako okugaana okuziikirako bigirwa Moses lwali lugambo byali bituufu sometimes omanyi politics omuntu akuba akasanga nakati sifunangayo wadde akasimu k'okukubagiza okuva ewa Mwami Rubongoya okuva ewa Kyagulanyi Ssentamu president okuva ewa Mwami Nyanzi okuva ewa Nubian Lee okuva ewa Benjamin Katana okuva ewa Babi First Lady because that is the core team okuva ewa Ssenyonyi but ya mu 005 yafe tusobola bikyusa tosobola bikyusa naye ndowooza katugambe nti bo bakulabanga omuntu eyava mu NUP we atandikawo ne taata wange ne bamulabi naye ne bamuvunaana ekyo no baali ba-associatinga naawe si na taata wo I think I'm trying to understand naye golowooza nze ndi omu no gomanya abantu abakuŋŋaana mu kuziika taata nabalaba kumpi mutwalo gw'abantu gwakuŋŋaana kyogamba nze ndi omu gwe oba ontunuulira kakati butamanya byabufuzi but anyway kituwa ekyokuyiga fe abali mu trenches nti bano bange bano si bange kubanga nze sidinawusingangako NUP okitegedde nze natandika just pressure group era okwongerezaako abavuga be natandika nabo pressure group eno ba FDC tebagobangako FDC tebasindikirizangako abalala babibiina birala mulimu n'abe NRM tebadinawusingangako because mu Busoga tulinayo ebizibu ebyenjawulo nga biruma wa NUP ne NRM ebyetaaga special attention kyovula batwasobodde okudevelopinga that idea gyensoose okola ki okuexplaininga wano kakati baganda bange abali e Kampala era kyenyagala okubategeeza nti oba twagala oba tetwagala tugenda mu regional politics. Lwaki Owekitiibwa Kyagulanyi yagenze eggulu bwe yatuuse eggulu baamulaze nti si waabwe nkuwa sinariyo y'eggulu baamunafuyiza
to the level of omutuuza ku katebe ka plastic buno obw'omubaala sina bwa mubaala oba obubeera ku nnyimbe. No, is a VIP. Taina kutuula ko no, is a VIP. Baasose muyimirize eddakiika 3 nga tebanafuna wa kumutuuza nga tewaliiwo mu India wisdom nga tebalaba 30 minutes Kyagulanyi ayimiridde ali mwakyoli. Finally ababaka kubanga yabadde awerekeddwako Zaake, awerekeddwako Nyeko, awerekeddwako Katabaazi, kati baliba Gilbert Olanya abawali ne balaba bakabannaabwe nga bagenda twala ekifaananyi ekyenjawulo tebabafuddeeko ne basooka ne banoonya obwababaka obutebe nga president waabwe akyayimiridde. Finally ne bafuna aka president ne bamutuuza emabegabega tiyatudde ku front. Kyaki neggwa nga tayogeddwako wadde erinnya nti tulina wano owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu mu kyaki atwegaseeko. Walinga waliwo ba Owinyi Dolo Alifunsi nga bano ba Tadwomu nga be bali wali bamugaliddeyo 100%. Kakati ekintu kye mbagamba kye kituufu mutandise okukifeesinga mu field naye kakati ate nze munsasula mu bivumo. Buli region erina kuzannya byayo. Tosobola kuva wano ogenda influencing mwakyoli bakimulaze. Yabadde totally embarrassed, yabadde yanyize nnyo, yavuddeyo nga yesozasoza nga bolaba abasambi b'omupiira walirayo ku musambi w'omupiira ne bamukuba substitute nga badde akyayagala avaayo asamba obukepe box ebiri awo abikuba teke okiwulidde bw'ati bwe yavudde eggulu. Kakati ekikulaga ki? Kikulaga nti nyweza Buganda yo we bakutegeera biri tebiriiyo era tugenda kumaliriza nga ndi mutuufu. So mweye embeera abantu mulindeeko okukyamuka n'okuleeta abusive language instead of reasoning ne musalawo okuvuma buvumi ki bantu. Nze ebyange bya black and white bitambula era idea yiyo abakyoli bagidemonstratinze bamulaze nti si waabwe wa Buganda. So awo tulina okutambulira buli muntu anyweze ewuwe. So eno mobilization drive gye bazzeemu okukola olowooza erina impact yonna gyeyinza okuleeta ku political sphere? Terina. In my opinion. Ekisooka eri mobilization drive gye twasooka okukola kansooke njikubuulire Farida okumanya ebyobufuzi bizibu. Twali tuli awo just out of the blue Mwai Museveni n'atugamba Bwana Rubongoya Secretary General n'agamba nti tukole ki n'akuba program tugenda kwetooloola eggwanga. Muloka ne tuziwagala service ne zikolebwa mpira ne tuziteekako ne tuyingira embalala ne tukuba olukiiko olusooka. Jjukira kuraale tokkirizibwa kwogera gwe atali Kyagulanyi, atali Rubongoya, atali Katana, atali Ssenyonyi. Lwaki kiri bwe kityo? Bali be balina okwogera. Be bategeera vision ye face ya revolution. Okiwulire? Ne chairman Nyanzi akukuta alwana bulwanyi ofuna omuzindaalo. Okiwulidde? Era abogerwako be ba Eddie Mutwe be bakolerwako references yawo mukulu ayogera biki ye revolution. Kati ne tukubambalala kati bwe tukubambalala nengamba Lubongoya naye sibo lale tugituuseeko saa 8 kitundu tutudde mu tent katufumuula ebigambo nti tugenda obudde tewali biki tetugenda mwogera nga president we tumuteekateeka katufumuula omuzira tulina ogusookako omukulu ajje awunzike bye twogedde byonna n'agamba nedda ssebo kwogera linnya ne gy'ovudde ng'otuula n'ababaka linnya constituency ng'otuula
namulinga abali mu workshop ndengana yadda byafuzi kibino nga sibirabanga kate kubanga ku byarale Bigiro Moses nina area gendeeta nenji communicatinga naddala abantu bomwankole waliwo twali tulina ebintu bingi nnyo by'okubagamba kakati nze na my method of communication ate si ya namboza ate si ya bed okay ne mugamba Lubongoya tulina ababaka ba parliament obayina wano bayitirivu nnyo okitegeera bawo omukisa boogere eri abantu bali mu parliament bamanye ebigenda mu maaso government byekola sente biki spending what lwaki teba communicating eri abantu naffe tuleetemu ebyaffe wali tuli mu parliament obudde tewali nakwata omuzindalo bamemba baneke we bali awo Bigirwa Moses akiikirira secretary mobilization eastern logologo kutwanjula yanjulamu ko kujabulajabulamu jumula omusajja principal najja nayogera communication giyakola nga tekola nnyo makulu gali awo of course nebyo byasobola okwongera ekyo ne tukigumira ne tuvaawo ne tuyingira fort enkeera walo esi kunafuya nkubuulira bino ebintu naba NUP babimanyi kubanga nze gwolaba Farida nze nalimbaddeko wano mu byobufuzi bya Uganda nga rale erinze nze ngiriko ne ba Dr. Besigye eriko baani nga rale erinze nze nza agenda ndeso bubaka obwa General Sejusa wali obadde 2014 ngo wali kale okumpi ne command center omukulu principal ava wavudde okugenda ku mobilization nga tayina message agenda gamba abantu agiyizeeyo andi kakati Farida nkubuulire kyali kurale okay kati kakati nze kyensinga okwewuunya oye muntu okuŋŋaana okwogera kurale kwegamba mbasimanyi bye byagenda kwogera ate kubanga nze kinekakasa obulungi ng'ompadde omuzindaalo abantu emitwalo 2 bali awo Allahu Akbar bwe sikuttamu muntu nkuleka olemadde naye okunyima omuzindaalo mbasitegeera kyo kubanga mbasekakasa nakwekaza ogenda kwogera biki gwe ebyo ate nze byesimanyi ekitegeeza obuzibu tebwali ku message ya principal obuzibu bwali kukuuma muzindaalo si kuuma nze nzekka kugambye n'abansinga profile nabo bakola ki ne sikitegeera ekyo kati ne tugenda effort ne tugikuba kati ne tuyingira Kasese wona awo police tetunyega ne tuyingira Kasese bwe tuyingira Kasese ne ngamba naye Museveni kyono era ng'enkola y'emu teri kukwata ku muzindaalo omuzindaalo tosobola okay naye ne ngamba Museveni kyono atuukiriza tukube enkuŋŋaana mu territory ye uninterrupted kiki kino tali mu ggwanga mulwadde kiki kino ekigenda mu maaso kakati ne mbaako katiimu ke tutuula nakaawo ne mbagamba naye tusooke tukole background check tumanye ekigenda mu maaso kiki kino kitutambuza tetubanga tuli mu kintu kifu ne tugamba katuprovokinge police tulabe oba enekuba tear gas n'amagye kati bali batutaddeko Meja Mulamba eyali agoberera campaign trail eyo ne tuprovokinga Meja wa SFC nga Meja avaamu ekigambo ne tuprovokinga Meja nga Meja avaamu ekigambo nga Meja afunya mikono bwati n'abasirikale be tiyakubayo wadde ekitundu kya tear gas naye ku provocation gye twamuteekako yali agenda kuba buli muntu akube n'amasasi atirewo n'abantu kakati era awo nakoma nenvuga nenzira e Kampala so Kabale saagenda nenkomawo of course okuteekateeka okudda mu Busoga kati ngendo ne tukuba Busoga ne tukuba Mayuge ne tumutta Busi ne tukuba wonawonaawo Busiya okiwuli n'ayingira Northern Uganda Mbale ngendo kukola background check nze nga political analyst era research era philosopher nga General Museveni yali ayagala yali alwanyisa mutabanyi we Muhoozi Kainerugaba nga ayagala okumulaga nti tonafuna maanyi gabisana ne bana abayaaye mbakuteeredde obalabye sosooka ogende empola era ku olwo bwe tumaliriza Luweero kuba Luweero yasembayo muntu yali mungi
etumaliriza Luweero Mwai Museveni n'agamba Muhoozi nti obirabye nti ye kakati gumiikiriza era ebya Muhoozi ne bisirika kati naffe ne batuteekako embago ne bagamba mukomaawo mission yekoze eki ewedde kakati bwe kibanga tuwajja twakola yali Mwai Museveni kumatiza mutabanyi we ntona tuwaya mweyo gye mwakola previously teyina impact yonna impact yagina ku Mwai Museveni ate eri opposition kati ate mukiye kiriwo so kati neno ekisooka teyazimba bakulembeze mwali mugikoze yali motive yali ki motive yali yoli yani General Museveni yagisanctioninga Farida mpuliriza sanctioningira through era ekibuuzo kye wali yabuuziza Farida ani gwe bagamba tutambule era oyo wali ensonga awo ani ya drawing program tuyingire ekyalo. It was a one man's decision tekwali kutula na tewali woneke meeting kweche ensonga okibulidde nti kali tutambule as an idea tugende tukola activities twalabula bye tuyingire field kati ani oyo Museveni gwe ya communicating naye nti kati mukole ki mutambule tetugenda kubatabula. That is the question. Ngatumaliriza okibulidde ekyokubiri lwaki ngugambye tekirina impact tebizimba bakulembeze kubanga raale initially buli lwokuba raale mu kitundu olina okuleka ng'ozimbye abakulembeze baayo because be ba agenti bo okitegedde naye yakuyisamu buyisa mukulu yeka yayogera nze nali nga ndi supposed kubeera MC mu rallies zonna zetwakuba mu Eastern Uganda as a secretary for mobilization nga nze senior leader alina okukola ki okumastering omukolo gyonna egy'omu Eastern Uganda ng'ate omukulu takyagala anti oli mu kamera oli mu kamera ze abantu bakulabe ensi ekulabe ozimbe capacity oli mu kamera obere mu kamera for 3 hours kisoboka nga nwanda bulwanyi buli dakiika oba okyayogera edi mutwe ajja kusika mukulu againe ate ne wano obere MC wano wawo nze secretary for mobilization mva ku Nairo paka ku border Kenya ate ngamba sibere MC Embale. What are you talking about? Era simanyi banabikyusa well and good naye batabikyuse byakuyisa bivulu mukulu kufuna butambi na kukola ki kola movie era kuwandika movie ndala maybe nga tumaliriza naye Museveni agenda nga tuwunzika show yafe olunaku lero olowooza protest zino zirina kyezinza okwekalakasa kuno nakati abannayuganda kubatandisa okutegeka kugezanga march to parliament ku 23rd olowooza kulina kyekuyinza okubaako kyekikyusaamuko okwekalakasa kwa wano kukyali kwabanafu nnyo tetunafuna strategy yekalakasa I'm telling you the truth era nze nyala kutuula ne bannange tukubaganye ebirowoozo ku nsonga y'okwekalakaasa ebintu byolaba ku layini nga bikola ki birangibwa ku layini biba just kukola mawulire oluusi si emwayi yebeekola ki yebeeranga I am telling you nalinda byo ku bavubuka ba NUP abayita ba futu soja biki nga bagambye nga 10 na mmeka nga 12 ogwokutaano kigwamu economic shutdown okiwulidde ffe Busoga ne tukikola genuinely ne tuteekayo embeera oluguudo tulugadde amaduuka tugagadde abawano mu Kampala wano mu Buganda bo bakwata bukwasi ebyo nga bikwasa CMY era bamu ku ba commanders abali bakoze eki abali ba championinze campaign eyo tebaddanga mukulabika mwe bali mu Kampala bavuga ziyolo mudidi mutinted. So how best should Ugandans organize okubaako nga balaga obutali bumativu obuleeta results? Tulina kudda mu regions zaffe je tuba nga abantu tebabadde empowered ku regional level
tobasuubira kukola national activity tekisoboka because we speak different languages, we have different interests. Busoga ne Buganda byebimu naye okumanya kwanjawulo. Naye singa akyoli ewulira nti Busoga mbutuufu etabuse. Kati for example Kenya okimanyi nti demonstration eno ebaddeyo region ya Ruto teyekalakasiza. Region ya Ruto esigadde eri n'omwana waayo. Region endala nezisitula omuki omuliro. Bali tebasobola bikola nga Moi yafuga. Kubanga ffe tuli mu time ya Moi katono tuli wano. Tuli mu time ya Moi. Kati bo strategically obuyinza bwa Moi babuyuzaamu buli region neetwala. Kubanga Moi yali akitambuza nga Museveni bwakola ki? Bwakitambuza wano. Kakati kiki ekibalo kyembagamba. Naye okumanya n'okutegeera kwanjawulo. Tetusobola kufuna massive political action. Okay? Nga tetuzeeyo kumobilizingira mu region zaffe. Buli region defining interest zaayo, defining ba leaders baayo, abagifitingamu, defining message yaayo, then tusobola communicatinga eri bannaffe abalala. Naye mbu otekiteko gwekalakasa Kampala noweyiga nga agoberere tekigenda kusoboka. Like the march to parliament, suppose singe yitamu, wouldn't it bring an impact? Ate ngeyitamu etya? Singa abantu bagenda ku parliament. Bano bannayuganda bano? Kati Farid, abantu mulekera okukoperera ebintu nga temubizimbye. Mu politics temulimu kintu kigwawo by accident. Anything you achieve politically, oteekwa okuba nga wakibaze. Era ebintu ebibeerawo nga tebibadde ku plan era tebireeta result tebiyitamu. For example, the 2009 uprising yali wano yali esobola okusuula government, naye olwokuba teyali planning yali yeekoze yokka. Kyakomaawo abaafa abaasibwa nekibuliraawo. Okitegeera? So njagala okutegeeza nti tosobola ku achievinga kintu kyota planize tekisoboka. So demonstration is to be organized at the regional levels. Demonstration abantu balina okuddayo mu trenches ne baplaninga. Kubanga wano ojja kuba planinga bigira ojja kuplaninga ne Kakeeto. Naye nga tomanyi Kakeeto ali ku page ki. Kakati atenze wali eri e Busoga. Omuntu alabanga tekikola makulu era kibi nnyo okundyamu olugwe. Bwawulira nti bigiro yayogedde tugende tufate Nyaayo. Kyokka nga ate wano kyangu nnyo oli okola ate akumanyiiko ki. Okulyamu olugwe ate afiirwa ki. Yes. Ne bakuyoola ng'abayoolemu oba ne bakukuba essasi. Okitegeera? But otuba tukikoledde wali nga ono muganda wange n'omwannyinaze oli mutayi wa gundi ole twemanyi. Ndyamu olukwe family jaddiringa naawe ku family level. Okwasikutiisa ati. Bwe biba. Kenya abaana b'abakulu bazze ne ku luguudo ne beekalakaasa. Ababali mu government. Abasawo baasuddewo ebyobusawo. Balooyazi baasuddewo ebyobwalooya. Eggwanga erituuse ku eyo level. Tosobola gwe olina kusigala ng'olyogerako bwogezi. Tosobola kulyegerera. Tosobola. Naye nga bava eri wansi. Bakizimbira mu zi regioni. Okay, ngate omaliriza akatalekeka. Akatalekeka njagala akatalekeka njagala okubiriza abagoberezi baffe n'abagoberezi bange nti mulaikinge Facebook page yange empya eriko General Bigirwa Moses Sirimu Barrett
musobole okutambula n'ebikola ki n'ebigenda mu maaso. Ne ku Twitter bwe mutyo, ne ku TikTok bwe mutyo, tusobole okusharinga information kubanga ennaku zino tucommunicatinga nnyo technologically. So nsaba mukole ensonga eyo. Balwanyi banange mwenna mufungize kino kyekiseera, abakulembeze banange mwenna yonna gye muli nammwe mufungize kino kyekiseera. Twagala conference ennene e Kampala wano tukubaganye ebirowoozo ku nsonga ezo zenjogedde conference y'abakulembeze buli kibiina kireeta command yakyo tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eyo. Bwemba mukyamu mundulinge out, bwemba mutuufu tukiteeke mu nkola. Yes, naye temubeera bubeezi eyo nti oyo ayogera ngaani. Gongamba nti nze njogera ngaani. Oli muna Uganda nga nange bwendi omuki omuna Uganda. Nze nyiza n'okuba nga sacrifice yange ebadde nene nnyo n'okusinga eyo. Mu lutalo luno olw'okununula ki Uganda. So tuwuliziganye. Ezzalawo terikyakola wano. Gwe nibona alowooza nti oli wakabi. Nibona alowooza nti oli wakabi nnyo naye nga tojjeeko Museveni era oba tolina ky'oyambye. Yes. Leo kubebaza nnyo mwena abalavi baffe abatandise naffe kuba we tutandikidde paka ne tunzikidde show yaffe y'olunaku lwa leero nti mwebali nnyo mwebalire ddala. Don't forget okubanga ate mu following pages zaffe ate okunoonyaako omukulu General Bijirwa Moses his account yali hacked ne bagitwala. So bannaye twemanyize nnyo okubeera nga tunoonya how to stay safe online okulaba nga ate pages zaffe ezo tebaziyingira. So munoonyeeko sobola okuba nga ate mu following njagala okubanga mbasibulira wano era mbagalize olunaku olungi okubajjukiza tulinayo hotline ku ssaawa emu ey'olweggulo. Mubeere bulungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.